Byabakama juweredde ddala emyezi 6 weddu bulijjo nga tumubanja ebyava mu kalulu atuwe ateekeyo ku website ya Electoral Commission atwage gino Museveni yafuna mmeka okuvaawa Kyagulanyi yafuna mmeka okuvaawa bulijjo tabiteekayo bulijjo talina kyayogera nga azibye mu mazipu ezwi ne musokoola mutya nga tanyega kigambo na kimu ati olwaleero avuddeyo Byabakama n'abaako kyayogera byokulonda bya Uganda buli omu gwalumiriza nti nno yabidibaze buli omu gwalumiriza nti Byabakama Uganda eri mu mbeera gyeri mu lwaggwe ali eno yemwe mwentula sooka owulire ebigambo bino bwe twategeeza eggwanga ebyalo okutwalira wamu byonna mu ggwanga biri 7,214 we twogerera kati waliwo ebimaze okukolebwa obukutuukibwako ekisooka okuwandiika abatuuze mu regisita z'ebyalo puroguramu enu yatandikanga ennaku 6 omwezi gw'omusanvu ne tugikomekereza ng'ennaku 10 omwezi gw'omusanvu era twagala kwebaza abo bonna abeewaayo abaasalawo ne bagamba nti ffe tuli bannayuganda twagala kubeera mu bukiiko bw'ebyalo ekyaddako okutimba registers mu buli kyalo era kino kyaliwo ng'ennaku 13 nde tukomekeza ennaku 14 okutimba oba okutimba enkalala zino oba display ekigendwa kyali nti okumwaganya buli mutuuze yenna yeewandiisa okujja okukakasa nti mu register ddala wendi onyewandiisa n'ekirala waliwo abayingidde mu register yaffe abatali batuuze ate nga oba tebali bannayuganda oba tebanawoza myaka 18 ekyokusatu kulaba nti ddala okukakasiza ddala nti register eno ntuufu egenda kukozesebwa ku lunaku lw'okulonda enkya oba 28 register zaali za mirundi 2 register emu yali y'abakyala abagenda kwenyigira omukulonda w'obutebe obukiiko bw'abakyala eyo register y'abakyala bokka era be bagenda okulonda bokka abakyala bagenda okulondebwa abakyala bannaabwe naye ate register y'okubiri ye abatuuze bonna abakyala n'abasajja oba abaami bonna abe bagenda okulonda ssentebe wakakiiko k'ekyalo oba village executive committee ogwo puroguramu eyo naye yaggwa bulungi ekyaddirira oba kyaddako kyali ky'okwewandiisa oba kusunsulamu abagenda kwesimbawo era ekyo kyakolebwa ng'ennaku 15 mpaka ennaku 19 omwezi guno gwe tulimu era njagala kwebaza abo bonna beewaayo ebibiina by'obufuzi ebyakola puroguramu zaabwe ne basunsulamu ani agenda okukwata ebendera era bwe twogerera kati puroguramu y'okwewandiisa nayo yawedde bwe twogerera kati ekiriwo campaigns z'abakyala bagenda kwesimbawo ku bukiiko bw'abakyala zatandika ennaku 20 era zikomekerezeddwa olwaleero zigenda okuggwa olwaleero ssaawa 12 enkya kulonda obukiiko bw'abakyala campaigns z'abeesimbyewo ku bwa ssentebe bw'ebyalo zikyagenda mu maaso zo zigenda kukomekerezeddwa ng'ennaku 27 naye nga bulijjo kulonda bukubeera wabeerawo bebeera n'okwemulugunya abagamba gundu ono tasaanidde kwesimbawo si mutuuze si munnayuganda ate waliwo abaaganibwa okusunsulwa ku getting nominated nabagamba nti presiding village election officer yagaana okunominatinga mu bukyamu byekubira enduulu eri akakiiko k'ebyokulonda nga kagoberera amateeka tutegese okuwulira okwemulugunya okwo bwe tumaliriza press conference eno olukungaana luno era tugenda kutuula tuwulirize okwemulugunya kw'abo bonna abatutuukiridde njagala kubajjukiza nti ebifo eby'obukiiko bw'abakyala
ebigenda okulondebwa enkya omukulembeze oba chairperson ssentebe oba nantebe ssentebe, then vice chairperson, secretary, publicity for secretary, secretary for finance. Okulonda kugenda kubeera mu buli kyalo, era programu etwatongoza eraga kiki ekigenda kugoberwa ku lunaku lw'enkya. Kuva ku ssaawa emu okutuuka ssaawa 4, essaawa ez'essatu twaziteekawo nti abantu bonna abatuuze abeewandiisa mu register bajja kugenda mu kifo kironderwamu nga tonasimba line. Oteekwa kusooka okukakasibwa ddala oli mulonzi mu kifo kino mu kyalo kino weewandiisa. Ate mbasaba mwenna abateewandiisa abakyala, bw'oba manyi nti toweewandiisa totutawaanya, tojjuza omuwanya gwaffe ku polling station kubanga ojja kukola kiki ekikuleeta. Wagaana okwewandiisa, toli mulonzi, tuweesimbyewo. Ate bintu si mupiira nti oli muwagizi oyagala kubeera wali okuba enduulu, nedda, si mupiira. Twagala abalonzi bokka n'aba candidates oba ba agents baabwe be balonze be bakulonze kubeera ba agents be bajja kubeera ku kifo ekyo. Kati essaawa ezo ssatu tusuubira nti okukakasa ani mulonzi kujja kuba kuwedde, naye essaawa 5 zennyini mu byalo byonna bya Uganda 7,000 nga bwe njogedde, okulonda kutandike nga ba candidates basimba line, not line, nga bayimirira mu bifo bagenda balaga ng'omwatunulidde eri ne munne. Kati bana abalonzi baba bagizi baabwe nga babasimbe mabega ku ssaawa 5. Waliwo batugambye kakati kono kusimba line kitegeeza omuntu ayinza okuva mu kyalo kino n'alonda nadda nawali n'alonda kubanga ebyalo biriraanye naddala mu Kampala. Ne tubagamba kitijja kusoboka. Okulonda kugenda kubenda ku ssaawa y'emu, ssaawa 5. Oyo ataabeerewo ssaawa 5 byebyo bibyo tetujja kulinda. Kantu singa kali akeekyama ojja ssaawa yonna gy'oyagala n'oba kuwa kapapula n'olonda. Kano kulonda olina kubeera mu line. Kati essaawa 5 ne kitundu tusuubira nti awo okubala abantu abasimbye line n'okulangirira ani awangudde kijja kukolebwa. Ku mulundi gwe bwe twagamba kana kaluluko keetaaga osigalewo gw'omulonzi. Togenda bw'omala kulonda nga bamaze kukubala, tovaawo, beerawo. Lwansonga nti ekiddako nakyo kikulu nnyo. Chairperson mulonde bw'amala okulangirirwa ate alina okulonda baani bagenda kutuula nabo ku kakiiko k'ekyalo wa executive committee. Alina okulonda ani agenda kubeera vice we, alina okulonda ani agenda kubeera secretary for finance, ani agenda kubeera secretary for defense, ani agenda kubeera n'ebirala ebifo 6. Naye abantu b'ekyalo abalonzi be balina okukakasa omuntu ono chairman oba ssentebe walonze okubeera ki mu bifo bino mu buli kifo. Abantu balina okulaga okuyimisa emikono yanga bagamba oyo tumukkiriza oba tumugaana. Naye ekyo teri kuva ku polling station mpaka chairperson oba ssentebe amaze kulonda ani agenda okujjuza ebifo bino. Twagala okubiriza abantu bonna Bannayuganda bonna abagenda kwetaba mu kulonda kuno namwe abatagenda kwetabamu. Omuntu atagenda kwetaba mu kulonda kuno oyo yenna teewandiisa, oyo tagenda kwetabamu. Naye bonna bagenda okwetabamu n'abatagenda okwetabamu tubasaba mukuume mirembe, mugoberera amateeka kubanga batugambye waliwo ebifo bimu waliwo batuuze bagamba nange mutuleetere security. Waliwo bangambye Kasaato wano mu Kisenyi banange wano Kasaato wano mutu chairman wotuleete security mu Kasaato wano. Oba Kasaato bali aki eyo simanyi. Nefe tugamba nti twabadde n'olukungaana n'abakungu kitongole kya Uganda Police Force, IGP yaleeta ba DPC bonna, ba Regional Police Commander bonna n'abakulu abalala ku bitongole bya poliisi ne tubeera n'olukungaana
ne tuyitaayita mu ngeri gye tunaatambuza ebintu ebikwata kulonda kuno naddala ebikwata ku byokwerinda. Naye kye tubagamba nti temutaataganya kulonda kuno ate mbalabula mu abatuuze mu kyalo kyewamwe bunaakola omuvuyo ne mutaataganya kulonda n'okutabeerawo olunaku olwo. Jjukira nti akalulu kano waliwo ekiddakaate, waliwo okulonda kwa kakiiko k'omuluka oba parish executive committee. Kati abagenda kwenyigira mu kulonda kwa omuluka be ba members aba executive committee y'ekyalo. Omuluka gw'emu oguba nga mulimu ebyalo nga 5 kitegeeza ba members bali bameka 6 5 mu 5. Kati abantu bana 5 mu 5 abakulembeze bakakiiko k'ekyalo nga kakulembeddwa chairperson be bagenda kwenyigira mu okulonda kwa akakiiko ak'omuluka. Kati ekyalo kyewamwe kitabeera n'okulonda olunaku ate programu etandikira olunaku ennaku 28 mu bakyala ndowooza kutandika nga okulonda kwa kagu. Naye LC1 ng'ennaku 29 bwe tugenda okutandika programu eyo ey'okuteekateeka okulonda kwa akakiiko k'omuluka. Naye munaateekawo akacyankano oba omuvuyo okulonda n'okutabeera mu byalo byewammwe temujja kwenyigira mu kulonda kwa akakiiko k'omuluka. Naye ke tubakubiriza mugoberere amateeka, mukuume obuntu bulamu, ffenna twekolemu omulimo. Tugambe nti ekyalo kyaffe twagala tubeere na ssentebe mutuufu, twagala tubeere na kakiiko ddala akagenda kukola nga bwe twetaaga. Nolwekyo nga akakiiko k'okulonda tubajjukiza nti tuli mu biseera ebyokwerinda ekirwadde ky'Ebola. Nolwekyo tugoberere ebiragiro bya Minister of Health byateekako okwewala obulwadde buno. Twagala kwebaza Bannayuganda bonna naddala b'amawulire muze nga mutulaga ebifaananyi ku TV abantu nga engeri gye bajumbidde okulonda kuno. Era buli omu mukulu omu yankubidde essimu naga naye chairman mu abantu mwabateekamu ki omuntu wa chairperson ssentebe w'ekyalo n'akola convoy y'emmotoka kiki mulimu ki mu kalulu ako. Nga nti sebo demokrasiya bw'etyo bw'etambula mu Uganda. Mwebala nnyo, mwebalire ddala. Ne mukama demokrasiya bw'etyo bw'etambula mu Uganda. Unegenze nesekereko eyo wagita demokrasiya yali yabakama tulekeemu bwatyo bwakola obuyaye bwe, bwatyo bwakola obunyazi bwe, bwatyo bwakola obubbi bwe. Okitegedde obuuza sebo ebyava mu kalulu biriwa. Okitegedde abantu balonda mulala n'olangirira mulala. Tuwe ku results ezaava mu kulonda azituwa byabaka atandise kutugamba mbu demokrasiya bwetyo apika by'abasentebe ba chairman byo tugenda kufuna tutyo obwenkanya bwabyo bakuba nti kale bye kiri mulimu ekyenjawulo nti ffe tugenda kusimba mu migongo. Naye n'olwaleero alangirira okulonda abasentebe b'ebyalo naye ate byabakama waffe tatuwa biki byava mu kulonda kwa bwa pulezidenti bye twalonda mu kalulu ka pulezidenti byava biriwa results ziriwa. Kino Museveni yafuna mmeka Kalungu, kino Museveni yafuna mmeka Kabula Maido, Kyagulanyi yafuna mmeka Kampala. Bye tumubuuza tabituwa abisirikidde kati apushinga kulonda kulala. Uganda ino omusajja naddibanga naye byabakama njaye oli naddibanga odibaza Uganda eno naye ebirivaamu mu ekyo biwerope.